Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddy Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye yekennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddy Mutwe nga amumwedde ekirevu. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde sinze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddy Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. Sawa 28 bamutwale mu kkooti. Oluvannyuma lw'ebigambo bya Katikkiro wa Buganda, njagala okutegeeza nti eddoboozi lye likoze ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okukakana nga Eddy Mutwe alabiseeko era ng'aleeteddwa. Wabula nga sinaba kulaga Eddy Mutwe eddakiika eno, kansooke nkulage omukulu Minisita Balamu nga musanyufu nnyo eri General Muhoozi okuba nti akwata Eddy Mutwe n'amutwala amuyigiriza Olunyankole. Minisita agamba kino ekintu kirungi, kikolwa kirungi. Mugambe omusajja agamba nti ono omwana ali mu kuyiga Olunyankole kati mwawadde mwagala ayige Lunyoro. Linge lwaki omuntu okuyiga Olunyankole bamala mutwala eyo? Ile ne grade buli somero libera mu kyosomesa kati na French school ku Lugogo bypass. Lwaki abaana batwala abagala okuyiga Olufaransa ku Lugogo bypass. So neri nayo oli abasomesa b'Olunyankole. Sesegezeyo somero. You can go and learn. Get the somero. You can pisa ine birevu registration. Ine birevu bijudemu nsekere mwine birasta bichi nebitaga kujjako kubajjako ebintu ebyo ne mpapula bazijjawa za admission bajja kubawa admission kuvuma kasovuma novuma government nokole fujjo government kati no Mutwe yavumye nedda kugambye ombuza bajjawe empapula za admission nawo solo kufuna empapula nawe bafuna empapula kujja kugamba actually nsanza abane bagamba no ebintu byokusomesa birungi naye ate temusomesa lulimi lutya yasonja kusaba omukulu. Kale ebigambo obiwulidde bulungi okuva eri Minisita Balamu oluvannyuma lw'okuba nti Eddy Mutwe yakwatibwa ennaku eziweredde ddala n'abeera nti talabika. Bannayuganda bangi abavuddeyo okubeera nti babanja mwana mulenzi ono n'okuba nga basaba gavumenti n'ebitongole bya poliisi ebyenjawulo okuba nga biderivaringa oba okuba nti mwana mulenzi Eddy Mutwe bimuta okuva gyali aveeyo akomewo oba sina kindi atwalibwe mu mbuga z'amateeka wabula nga tatwaliddwa mu mbeera ya mikwesese na mankwetu era nga n'Oweekitiibwa Katikkiro olunaku olwaleero akedde kuteeka ddoboozi lye ku maloboozi g'Abannayuganda bangi okusaba General Muhoozi afazaali afunemu ku kisa ate mwana mulenzi Edward Ssebuufu nti ate era bw'aba tamutadde afazaali amuteeke mu mikono emituufu egirina okuba nga gigobererwa. Wabadde wakayita essaawa emu yokka nga Katikkiro ayogedde mwana mulenzi Edward Ssebuufu Eddy Mutwe aleeteddwa. Yes, mwana mulenzi Eddy Mutwe agiddwayo mu mbeera ey'akazigizigi gy'abadde akuumirwa era gy'abadde kigambibwa nti abadde asomesebwa olulimi Olunyankole ng'alumusomesa si mulala ye General Muhoozi. Kale kankulage ebifaananyi bibiri nga mwana mulenzi Eddy Mutwe aleetebwa. Ekifaananyi ky'olaba awo omuntu ali wakati mu kifaananyi ekyo ye Eddy Mutwe. Musajja wa Katonda babadde bawaniridde muwanirire nga n'okutambula takyasobola kuba nti atambula. Bamugjewa, bamutwalawa era ebifaananyi bino bifunise bitya ku vidiyo eno okolina okuba nti osigala. So mbadde nkunyonyola nti mwana mulenzi Eddy Mutwe bamuleese nga kyo kituufu alabikanga ebikolwa ebimukoleddwako
bibadde bikolwa bya bukyayi sinakindi n'okubeera nti waliwo embeera y'okutulugunya. Mu vidiyo oba mu kifaananyi ekyo ky'olaba mwana mulenzi atudde wali wakati mu bantu abo, atudde mu mmotoka nga bagguddewokko akatinitini, ye mwana mulenzi Eddy Mutwe. Bifaananyi bibadde byakubbirira era ebifaananyi bino bikubiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Malik Fahad Jingo. Manange beera sinyangu. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi Edward Ssebuufu oba gwoyinza okuyita Eddy Mutwe, oluvannyuma lw'okuleetebwa nga awejjawejja obanga embeera gy'alimu nzibu nnyo nga tasobola nakubanga awanirira bigere bye kutambula, ono aleeteddwa atwalibwe mu maaso ga kkooti oba asimbibwe mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ey'e Masaka oba gy'oyinza okuyita Masaka High Court, era ng'asuubira okubeera nga avunaanibwa emisango, wabula emisango egigenda okuvunaanibwa mwana mulenzi Eddy Mutwe oba egigenda okuba nga gimuvunaanwa tekinnaba kumanyika misango ki era nsonga ki lwaki mwana mulenzi ono yakwatibwa, wabula kijja kujjukira nti wabadde wayise wiiki nnamba n'ennaku nga ziizo oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi ono yakwatibwa, wabula ate nga gye buvudeko pulezidenti w'eggwanga mutabani we ono nga ye CDF omukulu General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces, yavaayo n'agamba nti yayina mwana mulenzi Edward Ssebuufu oba Eddy Mutwe era n'agamba nti amuyigiriza lulimi Lunyankole. Ojja kujjukira ennaku z'omwezi zaali 27 omwezi gwa April oba omwezi gwe tumaliriza, mwana mulenzi Eddy Mutwe wagombebwamu obwala oba wakwatibwa abasajja abajjira mu drone paka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 lwazzeemu okuba nti alabikako kuva ng'ennaku z'omwezi 27 katusobola obala 27 29 3 n'ennaku endala 5 ekitegeeza nti wabadde wayise wiiki emu n'ennaku 2 omusajja yalina ekirevu kye. Ekifaananyi ekyo ate oluvannyuma ne kivaayo okuva ewa General Muhoozi ng'alaga nti kyo ekirevu baakimwedde era mwana mulenzi embeera mwali si nnungi n'akamu. Ono nno kigambibwa nti abadde mu basement eya General Muhoozi, okusinziira ku General Muhoozi nga bw'azze agamba mu tweets ze ez'enjawulo. Kati ab'ebyokwerinda wonna we bamugye, it is just a question of time, wabula mu maaso awo byonna byaku unveilingibwa okuva mu bantu ab'enjawulo abalinaanye mwana mulenzi ono Eddy Mutwe, n'okubeera nti singa n'aba afunye eddembe lye n'addamu okulabikako ajja kuba nti alunyumya nga lutabaalo, wabula okujjukizaako okubeera nti Eddy Mutwe wakusimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti eya Masaka High Court, mwana mulenzi ono e Masaka y'emu banne okuli Smart Wakabi, okuli mwana mulenzi General Gaddafi si yeyeka. Bano bagombebwamu obwala gye buvuddeko, ojja kujjukira bulungi, era nabo ne baleetebwa sayidi eyo era ne batandika okuba nti bavunaanibwa n'okubeera nti babadde nga bajja mu maaso g'omulamuzi. So Eddy Mutwe mu kitundu kye kimu oba mu area yemu mu bitundu by'e Masaka gy'agenda okuba nti awozeserezebwa, wabula wakati mu kubeera nti agenda kuwozeserezebwa sayidi zeeyo teyakwatibwa mu bitundu bya Masaka. Kati ekibuuzo bangi ekitandise okubajja ku mimwa kyekyokuba nti mwana mulenzi Eddy Mutwe emisango egyavunaanibwa banne abaasooka okuba nti batwalibwa okuli mwana mulenzi Smart ne mwana mulenzi General Gaddafi, ate bwe weetegereze nnyo byandiba nti obuufu bwandiyitibwa mu bwe bumu, wabula byonna bikyali byambu ku kye ekigenda okumuvunaanibwa, wabula bwe bugenda okuba nti buwongerera olunaku olwaleero Eddy Mutwe agenda kuba nga amaze okusomerwa emisango
singa kooti ebeera kyekoze oba sinakindi okubeera nti wakusindikibwa kwa limanda, ate era bwe kitaba ekyo mwana mulenzi ono asobola okuweebwa bail. Byonna ekirindiriddwa kyekyobudde n'essaawa byagenda okuyimirira mu maaso g'omulamuzi. Wankoledde story eno nga ssaawa zimaze okukoona omwenda ez'akawungeezi ak'ennaku z'omwezi 5 May. Ekitegeeza nti wabulayo essaawa ng'emu 2 kooti weba yakutuula ku lw'ensonga za mwana mulenzi Eddy Mutwe, wabula ye bw'obanga omulabyeko embeera mwali si nnungi n'akamu, era bangi abamusemberedde bagamba nti Eddy Mutwe bwe buba bujjanjabi yandiba nti abwetaaga nnyo naddala mu kaseera kano. Nakugamba nti YouTube channel kwoli mukwano gwange si ndala, yeno yennyini yeyaagaliwo. Information ebiseera ebisinga nga bwe beetuusewo tetutera kubanga tugatamu kyaffe wadde okubaako kye tutoolamu, tugireeta buleesi bukolokolo ne tugikutuusaako. So lindirira information endala nga bwe n'abeetuusewo ku YouTube channel eyaagaliwo, byonna bijja kuba bikutuusibwako. Liking a video eno abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Thank you so much.